omwoyo wa Mukama bwakuvaako ogenda kukola buli kya busiru. Tugenda kulaba mawulire nga okola ki bakiyita bati ojja kunoonya obubaddi. olwo kino kye bakola bajjako abasumba okuyitibwa kwe bataabawa nga bakwodeyininga. Tebakwodeyininze ani bagenda kuwamu ebitiibwa ebirala ebitali musumba. Musumba olaba waliwo embeera gye wali oyita mu kusoomoozebwa ng'omukkiriza. Omusumba omutuufu ng'oli musumba Bayibuli eyogera bw'eti alekera 99 n'anoonyeemu. Kati sinsi baali basumba gye babula beebuuze bagiyita bujingo. Baali balina okulekerera abasumba bano abalungi bonna be balina 99 banoonye bujingo bamuzze zibeere 100. Omanyi bo kye baakola? Yali musumba akutte omuggo w'endiga yeeyongereyo. Tukudisowninze tukugjeeko ekyobusumba tukugjeeko ekyaki. Okitegedde omusumba akuba endiga okufuluma ekisibo oba ogisindise mu mikono gya misege. Yebaza Mukama olw'Omwoyo Omutukuvu kubanga eyakulembera okundisowninga nsobola okugjayo facts ng'ali wala nnyo ne mukazi we naye tekigasa kanisa. Tekizimba kanisa. Abula neebaza ne sekwebaza omutume Alex Mitala ne Mama Catherine olw'ensonga zange bye nali mpitamu. Ono baamukontakitinga abamawulire ng'ali Boston ng'omu ku bo abajja mu ofiisi yange yagenza okwefuula malayika. Oyo gweŋŋamye nti ebibye mbisirikidde singa mu buto bwange kyenkola kye yakola mu bukulu bwe. Naye bwe baakontakitinga omutume Alex Mitala n'abagamba nti singa byabadde byakubeera mu mawulire era tebyandibadde ate mu kisenge gye twateesereza, n'abagamba ye talina kyakubagamba. So omutume Alex Mitala webale kubeera taata na musumba, webale kubeera ekikulu guba musumba, webale kubeera na Mwoyo Mutukuvu. Kubanga bano abakola headlines banoonya kutunda naye gwe batundirako tuli omubiri ogwo. Nino munnamawulire